Media Choice Online Television, its program hosts, associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion is advised. Abalamusizaako mwenanye musizo kubanga mutulaba mwebali nnyo okutuwagira wano ku Media Choice Telefina. Erinnya lyange yenze Emmanuel Kanka Kapita na leero nzize okubaweereza mu programu eno naye nga sinaba kubanga gitandika kambereka akatambi k'ensoko okubazanyira ku kye tugenda okwogerano buli bubiri kambubazanyire mangu ate nkomewo tugitandike. What is the role of Umeme here? What are they adding on? What is the role of Umeme here? What are they adding on? So that's why we are saying, please get out, Mutuvire. They went behind and then brought to something you called Umeme. Umeme? What is this for? A private company looking for profits? You make it a middleman between the generation of electricity and the final consumers, including the factories, your factories which you want to create jobs. What's this? What are you looking for? You told me when it already happened. If you had told me before, I would never have allowed it. I didn't know. So we are now, the electricity is now cheap at source, at generation, except for this Bujagali. The problem is that a middleman called Umeme comes in the middle. And then the other concessions, they are like as if they are sick. You look at somebody, you think he's sick. What are you looking for? Do you care for your country? So the war I'm having now is that, Umeme will collapse. If it collapses, my mother died and I buried her. Also, Mr. Kaguta died. People die and the society goes on. So if Umeme dies, that's their mistake. Okay. Program yorolere kwatagana ku bulimba. Adna. Mukuliko okuzalibwa mu Uganda. Mwebale mwenna. Waliwo ekintu kye neebuuza ennaku zino ngenda ne neebuuza. Abantu bano abambala t-shirt ze NRM olina agenda ne yeesimbirawo ku kaadi ye NRM. Bakikola bagenderedde nsonga ki eziri emabega ew'abantu bano abeesimbirawo ku t-shirt ze NRM. Tebalaba kigenda mu maaso mu ggwanga, malya ga nsimbi, butamanya kiki. Banjulira programu eno ekwatagana ku kujja amasannyalaze ku Umeme. Kampuni Museveni bigambo ebibadde bya luzungu naye abuuza nti yayitawa okuyingira wano. Tagimanyi nako obutambi obwo bwa myaka ng'esatu emabega. Saagala mubeere beerabize. Yensonga lwaki bwe mba nkola programu zange ebiseera ebisinga mbagirayo eri. Kaakati obutabanga nga mbeetoolooza kambazannyira akatambi ka Patrick Bitatuule. Abasinga mwakalabye. Kano ke katambi ka Patrick Bitatuule abadde akulira boodi ya Umeme. Bwe yabadde asiibula alina ebigambo bye yayogedde bya luzungu naye tujja bitemaatema. Ebyo ebigambo bya Museveni biraga nti baamuyita emabega ne baleta kampuni gye bayita Umeme. Baamuyita emabega teyamanyaako. Wabula yejjusa era abuuza kampuni enkozi y'amagoba ejja etya wakati wa ffe bannyini masannyalaze. Kati amasannyalaze gaatwaliddwa mu Uganda Electricity Distribution Company, UEDCL, Uganda Electricity Distribution Company Limited, which is 100% owned by Uganda government. 100% owned. Naye UEDCL ye yasayininga endagaano ne Umeme egitambuliza amasannyalaze naye Museveni teyamanya. Kangende mu bigambo by'omukulu ow'ekitiibwa Patrick Bitatuule bye yayogedde nga handing over ebyo bya ssente mmeka ze baabawadde tugenda byogerako eri naye katuwulirize ebigambo strictly mubiwulirize bino nsoose ne mbibazannyira. Katugende ku katambi ako era nja kavuunulira abo abatamanyi nnyo
Luzungu. Distinguished guests in your respective capacities, spare me the protocol, please. We're lucky today. We're having beautiful weather, beautiful day. It's calm. I was worried it was a storm coming, but it's calm. Reminded me the other day I was going to a function, and lately it's been extremely hot. So we're in traffic, and this traffic is something else that's got to be addressed. And these hawkers are walking around selling all kinds of things, and my wife sees these people selling a fan, this rotating fan. So please, we stop the hawker. Please help us. We'd like that fan. The fan is 40,000 shillings. I'm surprised. 40,000 for this fan with a battery? But the ladies nowadays with their makeup, they need to keep cool. These temperatures were something else. I said, give me something cheaper, please. He says, I have this one, but you open like this, and you just have to fan like this. Ah, much better. Give me that one. How much is that? 10,000. For that, the other one is 40, this is 10. I was surprised. But these guys are very smart. He says, it's okay. Let me give you a cheaper one if you don't want to afford that. He had another one he pulled out. It looked like the other one, but it was already open. 5,000. Excellent. Give me this one of 5,000. I took the 5,000 one, gave it to my wife, and he walked down the road. 2 minutes later, my wife used it, and it collapsed. And I started hooting for the hawker. Come back, you've cheated us. The man comes back. I said, look at this thing you've sold me. It has already collapsed. He says, no, you don't know how to use it. That one of 5,000, you don't fan like this. You use your head. You move your head. So, the message today is you get what you pay for. Okay. For the benefit, fena tutambulire wamu. Patrick Bitatule mu bufunze abadda nnyonnyola yali atambula ne mukyala we mu kibuga. Kati omusana gwali mungi, omusana ogubadde gwaka mu Uganda ng'enkuba tennajja. Mukyala we n'alengera papa mu jjaamu, mukyala we nga yakoze bulungi ka make-up. Ebbugumu libatta, simanyi oba ddala simanyi oba ku mutendera gw'omukulu Patrick Bitatule emmotoka ye teriimu AC oba yali tekola. Naye kangende n'ekyo mu mboozi ye kennyini agambye nti mukyala we ka make-up kaali kayinza okugwa. Nebaza nnyo Patrick Bitatule okwogera ebigambo ebyo. Vidiyo ekyagenda mu maaso naye kangire. Kati mukyala we n'alengera abaana bano ab'okukuba abatembeeyi abatunda faani. N'aleeta faani nga ya mitwalo 4. Namugamba eno okola bukozi bwoti bufaani omubumanyi. Basireya b'e Kampala abakyala mubumanyi nnyo. Nti kano ka mitwalo 4. N'agamba obulire omugagga. Omugagga yagamba mitwalo 4. Ezo nga sente nnyingi. Omutembeeyi n'amugamba muzeeyi bw'oba kana akeena tokasobola. Nina wano ak'ettaano ke mba nkuguza. Buno bw'aba China mubumanyi bw'ozinga bwoti. Nowe wujja. N'amugamba kwe 15,000 tuwaako. Mukazi muwaako 5. Baali bakyali mu jjaamu omukazi n'akajjawe n'akazingula bw'ati n'atandika okwewujja. Yeewujjamu 2 ne kakutuka. Ey'ebbeeyi yagigaana n'agula layisi. Yeewujjamu 2 n'akutuka. Kati n'amukubira eŋŋombe. N'amugamba waayi mulenzi otuguzizza ekikyamu. Omulenzi n'amugamba nedda muzeeyi. 15,000 zaawo wezikola ki? Wezikoma. Actually faani eno togikozesezza bulungi. Faani ye15,000 tebagiwujja bati. Ogiteeka wano gwe noonyeenya omutwe. N'amaliriza nga agamba nti omulamwa gw'emboozi eyo agyogedde kubategeeza nti ofuna ekijja mu muwendo ng'oyagala layisi ekyo ky'ofunye kifa mangu. Naye nze mu ntegera yange ya Patrick Bitatule kambuze ekibuuzo ddala yali mu mmotoka etaliimu SC n'obugagga bwe ne Patrick Bitatule gwe mumanyi. Emboozi yegamba nti omulamu oguli mu mboozi eyo gyatunyumiriza. Toyinza okulowooza nti ey'emitwalo 4 yali ya bbeeyi n'ogula ey'ettaano ekolamu katono neefa. Jjukira twogera ku umeme versus government. Kati oyongereyo mu mboozi eno. Some people have been saying we're so expensive, we're all kinds of things, you're cheating us, but it has been a journey we have come on this country. I've been on this board for 15 years, over 15 years, and at the helm of the board. At the beginning,
I was sitting on a board, but my management team were all Muzungus, expatriates. I am proud that we had a deliberate policy to bring Ugandans on board. I must begin by thanking His Excellency the President. Because if this man did not give me an audience, especially at the beginning, we would not have delivered where we are today. He's one man you could ring, make a call, I want to speak to His Excellency. You book the call, you wait. The next day he would call you. Now that was not very common. At many a time he'd call me, and I am in London, or I've traveled, and it is 5 a.m. because that man wakes up very early and starts calling very early in the morning. When you pick up the phone, you are in London, or 2 hours, 3 hours behind, you get up and you stand waiting, hold on for him. You hold on and hold on. They say, sorry, we'll call you back. You don't go back to bed. You have to stay waiting. That's the way we began this country. Because... Okay. Akokoka, katika nukatwale party to party siba nyonyole. Atandise yebaza President Museveni tiyebali nnyo. Ye musajja okuva mu ntandikwa. Umeme we yatandikira. Yamukubiranga kasimu n'akwata oba ali London oba ali Ruddawa nga si ye yekka yakuba. Wakuba n'agamba yagala ku President Museveni. Museveni ne bwaba alinze yasobola okukuba. So beekubiranga amasimu. Tugende maaso. He was managing things direct. He was managing things direct. He was managing things direct. And if there was a problem, he'd call you. So I must give special thanks to him because it was something he paid particular attention to, electricity in this country. Thereafter, I've seen several ministers come in that Ministry of Energy, and I thank all of them that I've worked with. They have all been very supportive. Because Museveni was managing things directly in Umeme. Because he was managing things directly. Kubanga ebintu ye yali abiddukanya butereevu. Kankabadizeeyo. He was managing things direct. He was managing things direct. He was managing things direct. With no exception, the current minister has really been a champion. Anytime you call her. Amasannyalaze kye kimu ku bintu Museveni bye yali asinga okuwa obudde era nga n'amasimu agakuba nga ye manager. She will respond every single time. I thank you, Madam Minister, for that support. That culture you have brought all your team, they all respond and they are so responsive, Mr. Minister. The regulator era, the lady has been a champion. No nonsense, very tough but very fair. She knows exactly what she's doing. Nako nakomba njagala nkasimba kessira. Patrick Bitatule nga asibula yeebazizza nnyo ekitongole kya Electricity Regulatory Authority. Muchonga agamba nti mu ntandikwa board n'ekitongole kye kya Umeme baali basikangana omuguwa nga akikulira ali taafu nnyo ne baamala ne bakkaanya. Kakati oba bye bembadde njagalamu kaneyongereyo kondabe ako sijja kusagala kerabira Electricity Regulatory Authority. In the past we had a lot of runnings in with the regulator, but now we have had a smooth working relationship. We know what she stands for, and she always stood for fairness, and that was something we understood. I must thank the board with which I've worked. I've had a resilient board. Loza kakati mutegedde gyendaga. Nina akatambi akalala akokusatu kembadde njagala okuba playingira. Naye kambabulire nsooka kwogera ku mbeera eno kanjijjewo tuuke tugende mu discussion. Omuntu yenna nze kanka kapita guno omukutu nagukola tukola ebyobufuzi ensonga z'abantu tulumirwa abantu naye tukola n'ebyobuwangwa. Bwe nali nkola nga noonyereza ku issues zaffe ez'obuwangwa bw'omwana w'omuddugavu nasinkana abakyala abasobola okujjanjaba mu buli mbeera. Kubira senga mukooki akujjanjabe ali ku 0750 2 awonye ensimbu naddala ng'omwana we tagwangako muliro obusukko n'okuzimba amagulu ebyo enkola ya kinnansi alina abayunzi bw'oba olina amenyese basobola omuyunga abasajja ku maanyi ga kisajja si kweraguza kuno njogera ku ndwadde ze basobola okujjanjaba akuwonyeza ddala. Kati eno gye mugenda mu malwaliro waliyo empeke naye empeke ziva miti lwaki tokozesa gye ziva kubanga nti n'amalwaliro n'obusente tubukekkereza. Kakati ensonga zino ez'omwoyo
okwebuulirira n'okwezuula bano abazaalibwa n'abalongo be mutamanyi ebintu ebyo senga Mukookya alina abakyala ababikolako ate bakugu nnyo. Sembyayo ky'obufumbo bannaffe abatatabenkera mu bufumbo, omusajja abuukabuuka, omusajja ali awo tategeereka mwakolamu enna ssente yakusasula mu mujjawo, ebyo abikolerako ddala ajja kumutereereza ddala. Ate bwe njogera okutereeza abakyala mukimanyi nekye bamwagala. Mukubire oyogere naye ali ku 75202600. Ekyaddala mwekakasa abaana abawala mu mukubire ebyammwe luba lukalala, abaana abalenzi ku mbeera ey'ekisajja n'abasajja abakuzeekuzemu mu myaka nga mutuufu owulira ogenderedde naye ate ng'okyali ku mpagala muzeeyi tova ku maini, gendera ddala ewasenga Mukookya akuyambe, ajja kuyambodde ku maini 75202600. Njogera sawuge bino sirimu bino ebyabano batova ku maini, ngamba emaini eyaffe abasajja mugimanyi 3 phase 911 agizaawo. Kakati kangende wano emabega kaawo President Museveni yajja n'afuna obutakkaanya n'ekitongole kya umeme. Ngenda bazanyirayo era katini nnyo katini ka video kano muwulirize, era Patrick Bitatule y'omu yajja okwanukula President Museveni. Kankabazanyiraawo katini tugende mu discussion y'olunaku olwaleero. Kino olwaleero abakulu mu kitongole kiumeme batuuzizza olukuŋŋaana lwabwe olw'omwaka oba luyite annual general meeting nga muno mwe baanukulidde pulezidenti ku bye yayogera gye buvuddeko. Mu kusooka ssentebe w'olukiiko olw'oku ntikko Patrick Bitatule alaze engeri omusolo oba ebisale gye bigerekebwamu, wabula n'ategeeza nti babawa bw'omuwendo bo ne bateeka mu nkola. The tariff is set by an independent person, the regulator who oversees all of us, Electricity Regulatory Authority. We do not set the tariffs. It is set by the regulator who has visibility of everything that's happening in the sector. Without their signature, nothing happens. Bitatule alabise okuba omukaawu, agamba nti yeewuunya omukulembeze eggwanga okuboogerera kyokka nga bazze batula mu nteeseganya okubaako bye basalawo, nga ne ku mulundi ogusembyeyo omwaka oguwedde yabaleka wakati mu lukiiko n'agenda okunoonya akalulu. The last meeting we held with the government of Uganda, the negotiating team was held on the 10th of October in 2020 with the president himself as chair. Unfortunately, this was at the peak of the general elections campaign period, and the president had to get busy, and we could not continue negotiating with only the minister. Okay. Ensonga zetutera okudiscussinga wano zitera tutwagala nnyo okwogera n'abantu abalina omutima ogulumirira eggwanga lyammwe. Ebbanga lyonna bannayuganda kye mutaategedde, gavumenti eno ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Uganda Electricity Distribution Company kye yateekawo oziti 21 omwaka gwa 21 kino kye kitongole ekyalina okutuwa amasannyalaze ku muwendo omutono. Amazzi gaffe kye bongerako ye value era kye balina okutukyajinga. Ekitongole kino kyennyini kye baakutte umeme ne bamira umeme ate kye kyawa umeme contract. Museveni azze yeegaana ye ne famire ye nti ebyamasannyalaze tebabimanyi, nga si kusala bigambo. Mu bigambo bye muwulidde mu Bitatule Patrick, ow'ekitiibwa Patrick Bitatule abadde akulira boodi eyo, mubaddemu nti no Museveni talina kyamanyi ku ekyo. Mu katambi k'ensi bazanyira kalaga butereevu nti umeme si yebadde etubba amasannyalaze, nti ekituufu si yebadde etulirika emiwendo. Ayogedde wali n'agamba nti Museveni was managing things directly mutye bannabyabufuzi. Kaakati eno private company ebadde efuba okulaba ng'eteekawo embeera kubanga emyaka 2 egimaze ekola amagoba. Mukubemu akafaananyi ku nfaanana y'eggwanga lyaffe Uganda ebintu engeri gye biddukanyizibwa. Ministries n'enkola gye zizze zikolamu ebintu kati twazzeeyo mu Electricity Distribution Company. Abaali bakozesa amasannyalaze edda nga umeme tennajja. Mujjukira speed government gye yakozesanga okubawa emiti bwe yajjanga okulondoola mita n'obubbi obw'ekika ekyawaggulu nga ne Bitatule akyogedde nti we baakwatira ng'abaawumeme mu kitongole obuli bw'enguzi bwali baana baliwo era nga be bannambemu mu Uganda nga mu bubbi nga baddirirwa poliisi. Yeesoma mu byayogedde awo nti ate oluvannyuma yakikolako n'agufuula mulimo gwe private business, mulimo gwe okusanga ng'abantu n'abasomesa era yabayitanga ku Protea, yabayitanga ku hoteri eyitibwa Protea. Protea nze sirinyangayo w'abagagga
n'abagamba nti enguzi mugireke. Agamba nti wano bwe baweeredde gavumenti ekintu kino enguzi ebadde teriiwo. Mujjukire abantu abakulu abaaliwo ebiseera nga umeme si yeddukanya. Mu comparing era muteeke ku minzaani. Obubbi obwaliwo luli ne wano wabaddewo enkyukakyuka. Kakati kanzireyo ku kigambo ekyatandikidde ddala. Pointi yange esooka eri ki? Mbuuza ekibuuzo. Emyaka gye tumaze emyaka 2 nga tubbibwa nga bannayuganda ssente nnyingi obuwanana ze tubadde tusasula mu kitongole kya umeme. Ani abadde atubba omutuufu? Boodi ya bitaatuule, gavumenti oba President Museveni? Kakati mu bigambo by'okwegaana n'okukkiriza, ye President Museveni alaga nti baamuyita mabega. Yali tamanyi. At first teyalikkiriza na umeme kujja. Alumiriza nti talina kyagimanyiiko. Mu katambi k'embalaza akasembye ebyo bitaatuula agamba nti Museveni baatuula naye mu meeting ez'enjawulo nga ne mabega kawo bwe yali agenda mu kalulu ye yali akubiriza meeting. He chaired the meeting himself, wabula yagivaamu n'agenda anoonya akalulu. Naye yoli yatugamba emyaka 3 ti umeme tagimanyi, yeebuuza ne baani abagikulira tabamanyi. Ani abadde atubba omutuufu? Mu bigambo bya bitaatuula alaga kyekitongole ekiyitibwa Electricity Regulatory Authority, kyekitongole kya gavumenti ekiseetinga emiwendo egiyina okuggibwa ku bannayuganda. Kati mita yayaka bw'ebeera mu nnyumba yo ng'ebbanga lyemmaze nga nsibiddwa singa nalina amaka gange nga temuli abeeramu, ebbanga limaze mu buwambe mu safe house, n'aligenza okudda ng'era ze za Museveni nnyino zimuwa, kubanga ku bugundi bwa umeme kuliko omusolo gongo oba ogoose oba togoose osanga nga oyina okugasasula. Kibadde kitegeeza ati kyolunaku lw'osaba amasannyalaze lunaku lw'otandika okusasula mpaka emyaka 2 mpaka umeme lwegenze. Okusinziira ku butambi bwenze ndaba ku umeme egamba nti omuwendo ogwayo gwebadde wa gavumenti ebadde egugiwa, era nti bagaziyizza nnyo gavumenti webadde ejja omusolo ogwenkanawa. Tukimanyi bulungi nnyo mwenna abakozesa amasannyalaze nti anilesi nga kigenda kukyuka oba banankikolamu mu kiseera ky'akalulu bamale bakiveeko. Omusolo ogugibwa ku masannyalaze gusinga amasannyalaze ge tukozesa, era badde batulumiriza nti zino ze tusasula ntono. Uniti y'amasannyalaze ekigituwadde n'okugiwanika eyatandikira eyali mu nnusu 3 n'etuuka mu nnusu oba sente mmeka simanyi mwenna ze mubadde musasula, ate nga mu Buganda wokka wewasinga okusasulwa amasannyalaze amangi. Ekyo mbadde njagala kuconcentratinga ku era eyo nja kutuukayo. Ani asasula amasannyalaze n'atasasula. Electricity Regulatory Authority yebadde nti ewa umeme emiwendo gino umeme neyeeyongererako amagoba. Kati omutuufu ani abadde atubba? Era muyina we mulaba ebintu webigenda okukyukamu, kubanga ono era tavuddeewo, umeme yavuddewo. Ate umeme akukakasa si yabadde asetinga emiwendo. Electricity Regulatory Authority yebadde setting emiwendo. Kakati munnayuganda ng'oyingira mu kipya saagala okyamuukirire olowooze nti waliwo ekigenda okusuuka. Actually enteebereza nze nganze munnamawulira zaagoberera ebintu nti obubbi ate bugenda okusukka obubadde obwa umeme. Bwe kibanga ekituufu Uganda Electricity Distribution Company yebadde nga saawa eno ne umeme bwe bebaddewo yebadde ekyalina omulimu oguleeta zipoolo z'amasannyalaze ogwo gubadde gwayo, era nga yegaba ne zicontract zino nga neya umeme ye yagigiwa okugidistributingira amasannyalaze. Kitegeeza ne gwegulako omuti n'agitreatinga ezo plants zerina ezitreatinga emiti gy'amasannyalaze okugjawo n'okureplacinga emikadde tekibadde kya umeme. Kati gwe bw'oba obadde ofuna obuzibu mu kusaba omuti n'ogufuna, tolowooza nti okugenda kwa umeme omuti ogenda gusaba byanguwe, kubanga abadde agaba omuti era yasigaddewo UEDCL. Kakati bwe kibanga abadde omuti bwo ogusaba agukuleetera guyo okusinzira bwayagadde, kigenda kukyukamu kati nga bamwongedde emirimu emingi nga n'omutono gubadde gumulemye okukola. Amasannyalaze UEDCL emabega okuva 2010 yatandikibwawo gaagirema okutambuza kyeyava eyita companies nga umeme ezireete. Sijja kugenda mwani nnyiniyo n'ebyo bye badde bagamba boodi kwasookako bazungu n'ebirala. Ekyo si kyekikulu. Ono eyalemwa
emyaka egiwedde ng'alaga yali tamanyi nabungiwa nga tasobola ekitongole kino kyatondebwawo nga tekirina na busobozi kumanya kuteebereza mu future amasannyalaze bannayuganda ge bagenda okwetaaga gagenda kuba genkanawa kugamba kyali tekirina resources na skills na bukugu expertise kusobola kuteebereza nti mu myaka 10 bannayuganda banaabagira kati abo be baddiziddwa amasannyalaze era osuubirawo enjawulo ebintu bino byonna mbibuuza kati bwe kibanga abadde aleeta emiti era kati yaweeredde obuvunaanyizibwa okusigala nga agireeta ekyo kimu abadde agula ebyo waya biki nga umeme ebadde ereeta buleesi buno bumita Museveni yatuga nti amasannyalaze kyekireeta bulooka wakati awo simumanyiddeeko ddala naye bitatuula amweyambudde lwatu n'akola speech unless nga temwagiteekako ssira yagula faani bitatuula omugagga yagula faani ya mukazi we ka make-up nga mutuufu kabadde kagenderera omukazi aterezeka faani naye yatumyako 5 aka layisi naye waliwo ey'emitwalo eno abantu badde baga nti umeme ya bbeeyi ne bagenda kulaba ekigenda okukola ki okubeerawo in simple terms omugagga abadde alya ssente mu gavumenti ng'era kyagisukkako bingi yadde abagamba katugende mugenda kutegeera ekigenda okubeerawo okuva nga 17 mu mwezi ogwokutaano mwaka gwa 2024 UEDCL yayingira mu ndagaano ne umeme era negiwa contract ya myaka 2 gye batasobodde kukola ki kuzza bujja era ne bakola ki ne ba ekitongole ne bakitwala nsaba kubuuza nga ngenda wali mugundi mu programu eno bannayuganda ekibuuzo kyembuuza mutuufu ani abadde atubba esente z'amasannyalaze okumala emyaka 2 bano ababadde bagaleeta oba abeewakana ekitundu ekyokubiri kyejagala okugendamu nsaba okubuuza mulinawo enjawulo gye musuubira okusinziira ku nteebereza n'enteganya y'ebitongole bya gavumenti ebibaddewo mulinawo enjawulo yonna gye musuubira nti UEDCL egenda kubanga etuwa amasannyalaze okusinga naye njagala ate essira tuliteeke ku bigambo by'okwewakana ebya President Museveni mpozi nga bitatuula ajja kuvunaanibwa kalebule naye mu bigambo byennyini yeekakasa nti Museveni yabadde amanaginga umeme ayogera nti that guy wakes up very early in the morning and makes calls. He takes a keen look. He seriously takes a keen look when it comes to issues of electricity in Uganda. And he was managing things directly. Muzeyi yerabiramuko ti abadde managinga umeme because chairman wa board amulumiriza ti abadde agimanaginga. Katugende ku ntalo Museveni zazzalwana nga wandiika amabaluwa. President Museveni to the public atubuulira kirala ne byakola mu State House biba birala. Emyaka 7 egiyise nalaba ku bbaluwa President Museveni gye yawandiika nga yeemulugunya nti ebbeeyi ey'amasannyalaze naddala eweebwa bamusiga nsimbi abajja okukulaakulanya eggwanga abatandikawo amafactory nnene. Ani abadde asasula amasannyalaze agaddala? Mukimanyi bulungi mu Uganda nti bawa abamusiga nsimbi abavudde Bulaaya kye bayita waivers, omuntu nakkirizibwa okukola emyaka egiwera awatali kusasula musolo, era nti bo amasannyalaze agagenda mu factory gayina okukka kuba factory zeetaaga amasannyalaze amangi. Omuntu wa bulijjo yabadde asigaza owa wansi yabadde asigaza omusaalaba gw'okwetikka okusasulira abo bonna abadde tebasasula amasannyalaze nga naye kennyini president mwali newankubadde nga ye aweebwako enkizo nti nga president ate tayinza kusasula bills. Naye kye neebuuza bills za State House zibadde tezisasulwa kubanga nze ndowooza oba ye yali badde kugwa obwereere. Bitatuula akugamba nti abadde yeeraliikira amasannyalaze bwe gavaako kuba ne mu State House bamukubirirawo essimu nti nga gavuddeko.
nekengeddemu ne mu State House gabadde gavaako ewali amanaginga ye kennyini umeme naye kanneme kuwabanzireyo wali amasannyalaze agasasulwa abalina amakampuni abagwira go gabadde gabwerere mu ndowooza eyange nze naalirowoozezza newankubadde mu byenfuna tulina okusikiriza amakampuni gayingire eggwanga lyaffe gakola amagoba naye ate teri kampuni etakimanya nti ngenda mweyensa okutandikawo kampuni naye nyina okusasula amasannyalaze kuba byengenda okukola byamasanyalaze nze ndowooza kyabwewussa okuddira omuwendo ogwo ng'ogumye okugusasula omuntu avudde e Bulaaya singa obanga oli mutuuze mu ggwanga eryo ngera ofa ku bantu bo kyalibadde kirungi singa oguteekawo n'ogubakenderezaako naye ate ogw'abannansi bo bano bampala enywera muguwa ffe bannakunkunya edda ate gwo n'obawo omuwendo ogusoboka n'otaddira badeni ya misolo bali gye batasasudde gyetikka kuba Mukama Katonda amazzi yagatuweera bwerere Queen n'atonera Buganda ebbibiro President Museveni namuwulira emyaka 7 egiyise ng'acomplaininga nti amafactory bano bagoba ba investor amasannyalaze matono President nengezaako okwebuuza mu mutwe gwange afa nnyo okubagwira okusinga bannansi ekyo kibuuzo saalyagadde kireetanga ansa mukinziriremu kakati ekyo ng'okitadde ebbali nyina ebigambo bye nnawulira ffe mu baamawulire bwe tutambula ennyo nti waliwo amawanga agamu agatasasula masannyalaze naddala ebitundu ebiwa Museveni akalulu ye byamanyi nti eyo ajjayo akalulu nagendako embaala eyo nensinkana abantu b'omu nsozi ebungoko eyo nga balina amasannyalaze gasiiba gaaka mu nkoko zaabwe nga Museveni yabawa amasannyalaze ndowooza nagenda 2017 yabawa amasannyalaze ga bwereere okumala emyaka 5 tewali kusasula neneebuuza aga amasannyalaze ge yawa abantu b'embaala olw'okumulonda ennyo gagasasula atya baddeni eyo nakitegeera bwe nadde e Kampala n'ensanga ng'amasannyalaze gavuddeko n'engenda okugula amasannyalaze neŋŋamba singa mbadde nsigaddeyo embaale nange n'embeera eyo nakizula nti baddeni y'okusasula amasannyalaze eri mu Buganda kubanga embaale yabawa emyaka nga tebasasula nembaako ekitundu ekirala kyeŋŋendamu nensanga nga amasannyalaze abantu baayo ne bwe basindikayo abawumeme tebaagala basindikayo kubanga eyo tebaali na ssente za kubbayo mu bitundu ebyo bya Western Uganda eriyo gye batasasula masannyalaze yadde neneebuuza bwe tuteeka ku minzaani ebintu ebyo mazima ddala lwaki omuntu akolera mu Buganda y'amasannyalaze gamufuukira ekizibu era n'asasulira omuwendo ogw'obutawa Museveni kalulu ani ebiragiro ebyo yabiragira nabadde nsuubira umeme okutuwa account an explanation on why some areas zaali tezisasula masannyalaze ekyo nakyo kankiteeka ebbali ebitongole bya gavumenti bimanyiddwa mu bubbi n'obukenuzi obw'ekika ekyawaggulu kambatwale ku ssente ezaali eza REA yali nkola nti President Museveni yagitandikawo okusobola okutuusa amasannyalaze mu byalo era nga kiggwayo nti Rural Electrification Agency nti eyo mu byalo ebitongole ebitwalayo amasannyalaze era Uganda yeewola ssente nakiwulira nti essente ezeewolwa zabbibwa era amasannyalaze mu byalo ebisinga tegaatuuka kati if Uganda Electricity Distribution Company under there they could create something called Rural Electrification Agency ne babba ssente nga n'amasannyalaze tegatuuka mulina kye musuubira ekigenda okukyuka nga tuzze mu masannyalaze ga UEDCL if they could steal money from REA Rural Electrification amasannyalaze egali ewali musamba nnanda nga ssente zaali neewole ng'era zirina okuddayo nga tuzeewola bula nga zirina okuddizibwayo bwe kibanga ekitongole ekiddukanyizibwa gavumenti nga ssente zabbibwa olinamu essuubi nti tetugenda kubbibwa ekyo nakyo ekibuuzo kankiteekaawo kyali kikwatagana ku Rural Electrification Agency njagala okubatwalako ku neeyisa ya President Museveni ne gavumenti ye ebiseera ebisinga mu Uganda
ebitundu bimanyiddwa ebitatera kumuwa kalulu ebyo bye bibonyaabonyezebwa abantu ne bakakibwa okubanga babonaabona ku lw'obutasasula kwegamba ku lw'obutamuwa kalulu. Saawa eno ng'ekitongole private company ebadde efuba okulaba ng'egenda kukola magoba. Kyesigamba nti umeme ebadde nnungi naye ate neeraliikirira ate ku kiddako kuba Uganda efaananira ddala nga tedda mu maaso tubeera musengavudde mu ngazzeemu buli kaseera. Bwe kiba nti emabega okufuna saaviisi omuli amazzi amayonjo oluguudo lwa koolaasi Museveni akubonereza n'atalukola olw'okuba temwamuwa kalulu era ng'enguudo tezikolebwa okusinziira kwani yamuwa n'atamuwa kalulu. Mwegendereze nnyo ebitundu gye batamuwa kalulu abijolonga. Kakati amasannyalaze gagenda gabwa kusinziira ku ki? Eri emanyiddwa nti erimu abawagizi ba Nuupu oba aba DP abali Stonki abatali bammawo enaafuna ku masannyalaze. Ennaku zino amaanyi mu byobufuzi geeyongera nti omuntu osanga awo nga wa NRM nga just mobilizer naye ng'alina AK-47 alina ne satellite phone akubira Museveni direct. Abo sibe bagenda okutandika okusalawo ani afuna emiti n'atagifuna. Mulaba gye tulaga ku buyinza obunaabuuze ng'omuntu asinzira ku mukutu gwe n'agamba nja kutta nkutema ze bampamba banga limaze nga sibaweereza mbadde mu safe house kyokka nteebereza newankubadde simanyiwa kyennaku esatu ze basooka okunkwata ndali mu maka ga muntu nga yansibira oba mu luddawa kubanga nawulirako abooza ebintu kyesikakasa nti nno oba mu safe house baliisa fooko nawulirako ku fooko. Kakati bwe kibeera nti abantu bajjudde obuyinza saawa eno tekigenda kwetaagisa kaadi y'NRM okusaba amasannyalaze mu kitundu kyo. Enkola eyo tugenda tuzza mabega oba mu maaso. Ebigambo bino byonna nsaba mubyebuulirireko. Patrick Bitatuule bwe yabadde ayogera yeebazizza baminisita ne kintwala okusaasira baminisita ba Uganda. Ddala minisita alina kyasobola okusalawo mu masannyalaze nga abadde akulira ekitongole abadde alina essimu ng'akuba butereevu ewa Museveni era nga Museveni akuba butereevu eno wakati awo tewabadde minisita abadde alinawo omugaso. Kyenjagala okubategeeza ti obuyinza oli bwabwambala ne bumujjula bumutuuka ne bumukozesa ebyekiralu ng'omunywa enjaga. Obuyinza obujjudde omuntu bufaananira ddala ekikolwa ky'omuntu ajjudde enjaga n'atalya mmere bwemuggwaako enjaga bwemuggwaako ayeba nnyo n'okusinga ate alinyweredde ddala kuba eyinza omuwulisa nga kkuse n'emulemesa okulya. Kakati neebuuza, it is evident mu bigambo bya Bitatuule that whether he was in London he had the capacity to call direct President Museveni. Then mu makkati awo ne yeebazaako ku baminisita baakolaganye nabo abadde akola nabo ki ng'asobola okkubira mwenye. Kati bannabyabufuzi abali awo mulowooza mu Uganda Extra Distribution Company balina kye basobola okutuyambako singa tuba twetaaza complaining. Bwe kiba ng'akulira akuba butereevu ow'omukulu n'omukulu n'akuba abali wakati abo omuganda agerawo olugero nti owaayo enjovu we zirwanira ono yayogeranga n'ono n'amuddamu enjovu we zirwanira essubi minisita. Kakati bano ba MP abajjeyo okubasaba akalulu bagamba tugenda kuleeta amasannyalaze mpozi nga bakubira Museveni. Nteebereza bamwesigwa ba Lwabwogo sigamba Odreke nyina gwe ngamba bamuyita ndoza Josephine Lwabwogo mu UDC ye chief commercial and ye chief wa commercial and operations mwesigwa wa managing director because ye mwesigwa mu mpabuli bwe litabali lyo omanyi omuntu guyinza okwerabira. Bwe kiba nti mukyala Josephine Lwabwogo ye chief commercial and operations officer
mulina essimu ya Joseline Lwaboogo operations pozinga operations sikitegeera. Who is going to decide ani afuna amasannyalaze? Mbuuza bibuuzo mu programu eno. Tugenda maaso oba senga vuddemu ngazzeemu. Tuvuga livansi oba tuli ku bullet train. Ekyaddala ebibuuzo ebyo mbibalekedde. Kakati sagambiza mpola oyina kufuna kiwero. Temukyakaaba ne musiimuza butambaala tebukyamala. Bannayuganda olina okufuna ttawulo eyenkana ebifuba nga 2 kubanga olunaku ojja kaaba amaziga gakugwe ne mu kiwanga osigale kusiimuula kiwalaata nga nze. Njagala kusembyayo kino mwenna abampuliriza ndi mwekakafu. Ffe ng'abanaku tulina okweyambayamba. Mukozese enkola ey'ekinnansi okwejjanjaba. Omukyala ajja okuwonya obeere ng'olina akakasente mu nsawo appointment zituuke. Abalina abakyala abalina amaka omusajja nga kwebuzaabulizaako. Waliwo abakyala abakuzeemu nga bambi muti okuswala. Oli mukyala wa kkanisa omusajja akubonyaabonya otya okuswala mu kibiina ky'ekkanisa. Kubira ku ssenga omubuuliremu ennaku yo ajja mukuterereza. Bayibuli eyo ejja kuterereza ebirala. Naye wano okaabye naye ebbanga ali ku 75026000. Nze ngamba ki? Nteebereza President Museveni nga yakyamanaginga amasannyalaze ng'era yasalawo nga n'obuyinza buli mu ye ng'ate asobola okujja lweyeetaaga akalulu n'atulimba nti abantu abo tabamanyi lumala omuwa akalulu n'addayo. Teebereza bigenda kwonooneka kubanga akula alina n'amagezi agamwetoolako gy'akoma okukula mu myaka. Mumanyi bajjajjaffe ye muntu gw'oleetera essowaani y'entula n'omugamba entula eno nnyama eno ntula naye eri entula zisinga obulungi olw'okuba omuzzukulu ayogedde n'aliteebereza nti okukula kw'emyaka ate n'olemerako kukukendeeza kukwagala ne kuleeta entondo. Ndowooza ngereza ku jjajjange Mary Nakyanzi ow'emyaka ndowooza ayingidde 10 kirabika gisukka namu yajja kuba tajjukira abaana be mange yanzaala yaddirira asembayo ate yazaala abaana ba 13 ate mange yaddirira asembayo Kiwalyanga omusirikale mu magye ga UPDF. Oba tugenda kumalako tutya? Mbasiibudde ku WhatsApp ndi ku 7028455959. Nina omukutu gwe ngendo banjulira omupya nga kuliko ebirala nja kubanga babuulira. Mbasiibudde ku luno ngenda kubalaba ate mu programu endala.